seri abafumbo ke bwe butese ku mukama kafa kona ku lwaleero nga njeko kwebaza siyanji engoye ezo zampa za January za office za working days ayagala butete webuti omukubirako enamba erizo 0758591816 oba nogendayo emachindye ekizimbe kyaliko ekipya kiyita Maserina ya opposite barracks ugenda kubanga omusa katete bakaita private lessons private lessons zezirwa simanya nti zikati nkomanya gangoye sosoro gena nokefunira akanyomero kakufukira akabasi kwiya katogenze noja boti gasina kye nayo gidde nengambe ekiri waawo nkisomye wali nokibaka nofafagana ate kawedde abana gansiya kale basone banyabo kings ahantu bala barangamba nti mugamba mutya nansubiza okubategeeza nti nno ekintu akikwatidde ddala mu ngalo ze bbiri bwati asazewo n'agamba nti nno ennaku zomeza 24 agenda kubeera ku cricket oval endongo egenda kukaaba this time around endongo yennyini egenda kwevaamu egambe nti nedda ekimala era tugambe nti mutuleke basibone ku cricket oval agenda okubeera emitwalo gigenda kubeera 5 naye ng'ate aleba ticket yafulumye edda okola otya kale kaakati ojja funa aleba ticket okusobola okubeera nga ate ogyegula ku mitwalo girabera 2.2 naye gwe ataasobole kugifuna ojja kuba nga ate ogifuna ku mitwalo gijja kuba 3 ate VIP tebo bugenda kubeera obukadde 3 oyo King Saha bw'anaava ajja gendako ewaffe Luweero ajja kugendako ne Masaka so abantu beyo mugere maswera ngate mukola ki mumulindirira enamba ogifunye obona agisomedda aberuwero mu abalidde empanga kakati oyagala kufuna alebad genda gowa Airtel dialing star 185 uchuzinge option 9 185 star 185 hash then uchuzinge option 9 merchant code eri 43 8 4 okufuna alebad kyangu nnyo so kiko yaddala ku simu yaawo ebino byongera kwanga bikutambulira ddala bulungi nnyo Honorable Geoffrey Lutayo nno waffe weka kuto wo ku kyalo kuno naye ababuuza owa roads era nga mu ministry ya roads oyo nga waffe wa bulijjo abategeezeza nti abadde aludde bayimbiramuko oyo mujjuza shows munange ng'obudde bulaba era agenda kukikola nga kuzumezi 14 wano Kampala Sheraton Gardens awo so mujja tuwagere Honorable Geoffrey Lutaya kunaku lw'abaagalana mujja abayimbi oyo muyimbi akyasinza obuyimba bwa love so kayimba kikoyagala okuwuliriza yakayimba okola ki kati okola ki mujje twejjukanye abantu abaludde mu mukwano kati nga mulala tegukyanyuma mujje muwulire ku nnyimba ze mwawulirako nga mwekwanirako empolo gigenda kubeera 15 tebegenda baya bakadde 3 mujje tuwagire Honorable Geoffrey Lutaya mu nsonga efaananigirako ddala bwetyo kale Kids and Love the Kindergarten webaliye bwe bajja bakongera kukugamba nti nno gwe omuzadde ali eyo omwana waba atuuse okugenda ku ssomero tomuleka waka mulete ku Kids and Love the Kindergarten ndi bwe bajja opposite Kevin House ku namba esimu 078 24 745 078 24 osobola okubeera nga towandiisa omwana wo kale enamba zaffe zizo ku screen January mu bizibu bye tulina okubeera nabyo ebikwatagana n'ensonga z'omukwano tetubyagala mutwaga tutambulye kawebwe osula otya nga badde mu nsonga za mukwano mutuddemu ogera saazo tulina kwogera ku kuzimba mu ttaka lyaffe lye twagula ku ttabula tulina kwogera kuyingiza kandidate waffe mu class oba abaana ffe batandika osoma tulina kwogera kwekulaakulanya si byawo wabaddewo ekiro kana akawala kyakali mu ssimu yo lwaki nkuba essimu n'otakwata bannange ebizibu byomadde esaba bwe twatandika omwaka tubiteekeko wabbali ebisaana omwaka guggwako kati twagala tuwangane amagezi banne gwali eyalaba program sumula nsonga ki ezo ezisinga okubeera ezibu okwogerako mu mukwano nga byo bitwaluubiriza kale nga byebisinga oba okwekebeza bane mno munno gwobeera naye tagambika nti tugende twekebeze nga mbadde ebbanga omutandika oti nenza abakyala n'abakatrick gwe beera ne rutiini yo
Kwa wonofunira olubuto omusawo amukutume mugende mwenna munywe eddagala bamukebere. Mukikola oluvannyuma lwa myezi 3 balina okukebera. Gwe kyokola oti weekebeze kateekaawo ku kameeza k'omusenge. Ekyo kifu. Omusajja ajja kugamba oba oli mulamu nange ndi mulamu. Kati olaba abantu abafumbo. Nkuwola bulamu bwange nange n'ompola obwo. Andi akati gwe kyotamanyi buli bw'osooka ne weekebezaako munno oba omuwadde space y'okugamba nti olina ekirowoozo nti nyenda. Anti kati kitulemi okwatula nemeredde okugamba mukwano gyange twekebeze. Nkugana n'okugana n'ogamba nti obuyiso bunnuma nze obuba kayiso kali akantu akapreking abamu beekwasa musaayi era musaayi gumala okuzibwamu. Kakati babigonza baleeta ne buno obwa oro. Naye era omwana w'omusajja n'agaana. Gwe teweekaanya. Okagenda bulungi nnyo n'okatekaawo n'omugamba oteekaawo obuteesa omulaga nze ndi mulamu. Kati ye ekimuwola ebbanja. Omwana w'abandi mulamu, omwana w'abandi mulamu, omwana w'abandi mulamu. Byonna byakole ye wabbali. Kati kyo nakigamba abakyala ku sayidi yaffe. Ebirala bikalubiriza abantu mu mukwano. Kuyigiriza munno nkozesa ya toyi. Bye tubanga akwata omwana omutwale ku kids and love. Oddaabirizaako kyoddaabiriza naye owulira ofa naye olaba muntu mukulu. Ezimu ku nsonga ezandisembyeyo. Ngwe ne munanga abantu balina obuzibu. Saakunyumizaako emboozi y'abaagalana. Naddala nga muyina abagenyi ng'ofuuka emisinde ogendeyo. Nedda bannange ebintu ebimu tetugenda bigumi. Ayi muneze ensonga ze bakanya kubuuza. Mwayawukanira ki ne Seyimo? Ndeke. Nga bagamba ekikazi ekyo oba ekisajja ekyo kyali tekisiima omukazi nga yakikolera bintu. Size nakukolera kino ng'omukazi agamba naye. Nga wakamuliwo babiika totatanda baazika mwana temulina maidi naye nga toyi mpandikeko n'ennoni ey'obutonde. Sinikira mu. Abantu babaga school fees osanga never forget me maka gomu. Osanga never forget me. Oga abantu wawo. Wano kiwacho teka never forget. Bana ino kye tuliko kikamba zenno mbabulya ebizibu biri mu ggwanga muno omukazi n'asirika bw'ati ate ebizibu bitera kubeera by'abakazi. Nasikana kati mutandikirewa. Nga buli lwayoza box alinga ayoze yajje nejje akuze. Ekyo naye wale yakingambako. Agamba naye. Ate omuntu ene w'omugamba ng'omugambira mu ngero nti oba ogende mmanju twala toilet paper ewera. Era takiriikinga. N'omugaba naye toilet paper temala tugateka amazzi. Omukyala akanya kujjuza kadomola buli kati zino toilet zaffe ez'omu nnyumba ezimu bateekako obutaapu. Kati ezimu teri. Naye era kyavunaanyizibwa ofunayo akadomola kabeera nga kayonjo ng'amazzi weegali. Okanyagako osaga omukyala ne gaggwamu. Kati ate obuzibu buli bumu era omusajja ataategeere omuwa amazzi efo gyo gakozesa n'anywa manyu. Awe nedda lutuba ku toyi nakwata akadomola. Ezo zensonga nga togambe mwannyina togambe maama we kisajja kyo kyagala togambeko baganda bo bino byetugeyageya abakazi mulimu ensonga eziri abakazi ku mutima. Bannange omusajja afuluuta akati oba omulikodinge obwa I assume oba buba bulwadde oba ki ate n'omukpoko naye ku mwana n'abiramu naye sweet nga kikoyekoye ogamba ntandikirewa nze senga nansikombi mutandikirewa okumunnyonnyola ensonga enenno eva kuno paka eri afuluta n'abaana eri mu kisenge ne bazuuka nze omuntu agendako kabaga buno yali bebisha ya mukwano gwange so ne tuyita abalenzi bakwano baffe n'abawala kati ng'eringa eri ku flo abalenzi nga bali wansi abawala nga bali waggulu kakati abawala eri wajjula by then I was even pregnant so nensula eno wansi mu balenzi n'omuhusbandi ne mu rumu y'abalenzi nasimuka kyo ne mugamba mperekeyako wali abawala kino kiganja ng'atabuse mu nnyumba ye nga mulimu omwana oli omulala omulenzi kati ekyo nti baganda kubajja olugero luli nga generator kyekyo abaganda kubajja olugero kwa ni yeebaza yazimba mukanyumira ako
kati olumu olumererwa omukazi akutanga netunuulira girlfriend we nga ngamba njagala mugamba okikola otya kakati ate ku saidi y'abaami ku bakyala bannange nno omukazi omukyavu tatambalikika kubanga otandikira mu ddiiro nga balidde byennyanja nga liwonya ebyennyanja nga kangende mu kisenge n'osanga mu kisenge nga buli kimu kati notunira mukulu munno nga wattabu olaboge olinganga amumalako emirembe ng'omuntu omukulu gw'otagambye munnange wangi webale kuweereza naawe okulaba onayogirako ne muwanga sagati okuva essemuto ogamba otya muwanga ente bulungi yesebo omwana asio omondabira akubye akantu ako pozi nakawadde linnya ki bakayita side nedda nange owendi nensiima kati gwali awo simanyi bwowulira yasi gwoli muyala buyala natuze ndidde obadde nsonga ki ezisinga okukalubizibwa okwogera mu mukwano ensonga ezisinga okukalubiriza waliwo kino oyinza okiraba nga kifaanana bulungi n'obeera nakyo n'onyumya nakyogera nakyo waliwo gye mutuuka kigenda okugira bwekiti nga waliwo kekyetaaga okugyawo nga tekafaananika noyagala omugambeko munnange naye akantu ako tukakulinga kagwana kabe nga kakya mu kifu bulungi awo kimuyisa bubiira ayinza n'okukyayira akaki ako akabatabula bakaki kange bakakambwemu kwefuuyo anaakatunnyonnyola nabo bakola akantu nanimanyi kafefeka bannaye agiriko yogera tulabe bannaye no n'omuntu awunya akamwa nno nze nkubuulira bannange ate akayize mu bufumbo waliwo gwosanga bali waki muyiga emize nga omanya ofunye omuntu bwe muli faafaagana noogera nogera bannaye kenfunye ono okufa kwe kulikola ki mubaamu akatambula katonda atandika owunya akamuno ga mukama kato naye omuntu awunya akamu omugambo ndi wano tutetenkanya ngeri yakwasaganya mu mwaka naye nako gukyali mugumu madamu akintulamusizza kale mukwano kakati nkubulire omanyi omuntu olubuto nga lwafumire nti bwatuuka emmanju aba alina okunywa ku mazzi temunenyanga abantu abo webatera mazzi kadomola n'agene sanju n'aganywa olubuto ne lukunyoola nga wetaaga kyoba okola oba osaabululamuko bannaye ndowooza afuga tamanyi bigenda mu maaso mu ggwanga olowooza ekintu ekiriyo so oli najja n'akiwolereza bulungi nze siina kintu kyenkola nga sikikozeeko lisaaki kyekinkuumiddwa n'amazzi gaffe wano teganywebwa nga tegali mafumbe va ku ebyo biri by'abazungu be banywera amazzi ku sinki kaseba fresh kirini kirala wangi mwebaze kuweereza ab'emikwano naawe okulaba amanyi abampita saalongo koni nga nsinzirira okuzinga dole goloofa ogamba otya koni waffe ndi bulungi ab'emikwano bebale puroguramu yange mbaagala nnyo lwakuba amasannyalaze gadde gasasaaganyeko wano gamulabye naye mwebale kutukiikirira mu kuziika mukwano gwaffe essegirinyowo ekyebando bambi yesebo tusaba abamuwerekedde bambi na famire yebabwe mukubakumya bambi naye fenna lyekkubo bambi naye afiiridde ku kituufu abafudde nga yesu otujja eno gye tubadde mukaama seggirinya tumuleeta awo mu lutambula otuwadde ekibuuzo olwatu twadde mu byakaama kati nono ne mukwano n'omuntu nga oyogera kino ye ategeera kiri amenya okumuzza omugambe bebi mbadde twogera ku kino bannaye wangi asimesaimu mwasiza mutya ayesebona wasiotya bulungi nze nkumye basiima busini mwagale kuweereza bannaye n'omuwala atamanyi luzungu nga taluvaako agezeeko bannange bannaye olaba nti embogo ey'omusajja eba mbogo n'ey'omukazi eba mbogo waliwo omuwala ku tiktok gwe naye yadda nzise
yazimbye ennyumba kadama kati oli n'amugamba you even put windows on a toilet najja n'asoma what are the windows yawandisa mu Luganda what are the windows ku toilet k'omuwala ono aŋŋambye munahadde widowas kyokka mweru kabaana obweru nebyosoma tebikwatagana bannanga oluzungu najja muli mu bantu abagenyi bazze n'agikuba walonda kintu kyo kyeru twamanya nti kyali kyeyerusa kati faafaagana n'onyweza center table bot obutunda tebuyiika banna omuwala tamanyi luzungu tanywa kati wuliriza akaama ka leero mu puroguramu Sumulula wano ku